level baramukati yegobe mu studio so kompene Alex Waliswa mufumbiro nkugattire ebintu bino jja kulaba kiki kye nabadde njogerako nti Uganda yandibufuuka ensi ezo ze wali olabe zitaggwamu ntalo. Tuleme kusaagira mu bintu bino nti bantu bali mu ssente balama tulabanga abava ennyo nti tusobola okulya ku mirambo gy'abantu ate nga bo be batemu ye mutemu yatambula n'abatemu yawagira abatemu so tayinza gamba nti ate ffe kutemulye ffe tugobolola in fact ye yagobolola kuba yafuuka minisita ye minisita asoose okufuuka minisita bala naye wadde wuliriza bulungi luvoola lambokozesa omutemu ate abantu baafa dani kyeyune bamukuba masasi naliwo naye si minisita ayingidde mu ensonga zino teziri limited kwaba abasibe nati nga tomuteeka mu akirimu kuba kyakino bino ebintu byonna okutemula bannayuganda mu kalulu kyali kiri wamu toyinza kukyawula amaziga ge tukabira Olivia Lutaaya emyaka 4 ge maziga ge tukabira Rita Nabukenya ataliiwo atagenda kudda. That is why it is better to cure the problem than to have medication for that slight diagnosis. Tetuli baguba ddalu era omuntu atunyizayo yalowooza nti bino byanfuna. No, si byanfuna bya bulamu bw'abantu. Basooka ne bagamba nti abantu bano tebaaliyo. Ne bajja wano ne babalaatira wano ne bakuba ebifuba ne bagamba nti bagenda Canada nti bo tebamanyina ensi yayonooneka yadobonkana ne immigration temanyi afulumye n'ayingira. Nga bali ku bulamu bw'abantu. General Yoweri Kaguta Museveni yatuuza press conference ng'azze okwogera ku kutemula kwa zebra. Bannange tuli mu kwogera ku bulamu bw'abantu. Era ffe abajja wano okubyogerako si nti tuli bavumu nnyo kuba tumanyi naffe obulamu bwaffe buyinza okuggwawo. But it is a must tulina okukistopinga. Kyovula tetukibalaatiramu. Kubanga gwe okoma ku bano naye n'ekyokubiri ani bo bafuna victory kati ndaba baromusha NRM basanyuka nti kati bafunye victory ekyatuleeta mu bintu bino lwaki 19 anamu abaana bawambibwa battibwa kubanga bannaffe bangi abali makomera ago nga tebalina misango buli akwatibwa n'agenda mukomera kabe minister kabe MP kabe rani kyasooka okuvaayo na kyakugamba we need to urgently address what is in those prisons yensonga lwaki tuli mweno struggle yensonga lwaki baagala ogikomya n'okutiisatiisa ne blackmail ku bantu abali wakati mu lutabaalo era yensonga lwaki balina selective nti bajja kukeera ku makyanga bwakugambye ono Waiswa nga tebamukutte ate tebabalimba nti wetujja wano ku TV nga Lomushana bwayogedde bwayagala okusigira bannayuganda ntuli bamukwano. Lomushana is not my friend, Kabanda is not my friend, Mbwate Kamwa is not my friend. We are acquaintances mu luzungu. Tusisinkana on a platform and as a human being. Ekyo kya luzungu kitegeeza nti tusisinkana nga tetwagala. Kale ekyo kankikulekere obuyivu bwo bwebwo. Sijja ate kudda mu kusomesa luzungu. Kakati Lomushana kikuyombya kiki? Nzija. Acquaintance kitegeeza. Yes, nkwanirizaako ku mayengo ga Yugi Updates TV era kusinzira okuba ng'otuwuliriza. Gwe mukwano gwange ayagala tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali ampuliriza. Yonna yonna gy'oli gy'osinziira abali emitala w'amayanja abali e Qatar, Oman, Dubai, abali e South Africa, abali e Canada, abali US, UK, muna nkiwa temuva ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mwebale gibeererawo mukwano gwange yonna yonna gy'oli. Abali ku muliraano e Kenya nammwe mbalamusizaako nnyo. Kakati ebintu engeri gy'obirabamu nga w'obiwulidde gulowooza Uganda eragawa. Yolowooza balamu kiki ennyo kyasinze okweyunirako gwe eggwanga likyagenda maaso n'okubeeramu ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Katusabe gye binaawunzikira oba oli awo tomanya naye nga gwe ky'omanya buli ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kirina okukolebwako embalirira. Gwe ky'oba okola nywerera ku nsonga yo ey'okukyusa eggwanga. Ebirala byonna byonna ebijja okuwugula biveeko
onywerere ku nsonga. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo, mwe bali kwekumira ku Mayengo ga Yugi Updates TV.